emberi era abaami bange n'abasinga bakutuka emigongo beebaleino beebaza okutukolera family planning nga noyo nasooka okubona omwami nga bamukubye omubiri ogutabaire muvundu bwayenga bwavaamu n'amasira lwakuba nti gazira kaseera ayi tulina obulumi bw'amaanyi ino ng'eigoloza ino tuguzira abasaada ife abakaire nikale aye abawala bato bazira abasaada babakatula emigongo niwaita mama inagwa amagalamirira amukuba nigambeni taidi muvunanyisa obuligambeni yange batakuba enkasi mukwaza nkasi nemutukubamu nga tulina n'emundu naye netugisirikira mutukuba amayinja tulina n'emundu naye netugisirikira ekyo tuwe kiri kati chairman LC2 agambye nti nno ennaku zino mutya ki amagye mutya amagye naye kijagala kumubuuza nti nno ekituufu mpozi twaja 17 nga twaza n'amaanyi mangi abantu ne batya naye mubude buno bantu bakyatya amagye lwakubanza buno lwengenda mbeera ne basibiyanu very freely ne wano obwonda ono wabeera oba ditache zonawe nsangayo basibiyanu bangi mu barati fena ate kirimu ekiti fe tuli bantu nga mmwe tuva kumwe basibiyani ne tuyingira mu magye tesikugamba nti no fe tuva mu bbanga nedda fena batuzaala nga mmwe tuli bantu nga mmwe bwe nzitayo kano ka uniform sawa yakakati nenyambala civilian tosobola kuntegera nti mu magye so fena twagala kutambulira wamu temututya wobeera n'ensonga yona tukira ku komanda yena aliwo tukira ku omusirikale yena aliwo then mutandikirawo kunyumyanga abantu chairman LC3 wa NRM yalunda byennyanja bye ne baddamu ne bakola ki ne babitwala naye ekituufu kiri nti ekisooka nabagambye oba ogenda kukola kintu kino kyona ku byennyanja sooka ofune license waliwo gye bayita cage fishing. Cage fishing eteeka likukkiriza okukola cage mu nyanja n'olunda byennyanja mu nyanja kati naye okukola ekyo kyonna olina okufuna license ate jjukira nti no muteeka ligamba nti no bw'oba ogenda kuvuba ovubira kilomita 2 okuva ku Kibalama naye chairman ndowooza walundira gye bayita ku breeding zone ate ku breeding zone eyo ekisooka tewalina license ekukkiriza kulunda byennyanja ekyokubiri si kugamba nti no amagye gaffe gagenda ne bagakutwala yali landing site committee yekisooka bazitwala ku mwezi guno oguwedde naye ekirala mwezi gwa October 2023 naye bajaga bakulemesa ate wagenda ne Manyara ng'ogenda kukima byennyanja mu nyanja nga tolina license ekukkiriza kulunda byennyanja n'ogenda ne Manyara eno gyenjogeddeko ogenda kukima byennyanja wakwata breeding zone landing site committee yennyini jjukira ffe tukolagana ne landing site committee tetusobola kubeera wona ne wano Lwanika tetulinawo detach naye tulina landing site committee kati aba landing site committee be bagenda nga bakulemesa okutatwala byennyanja ng'okozesa Manyara so nawe kkiriza ntino yes waliwo nsobi ku both sides wakola ensobi ekisooka tolina license ekyokubiri ogenda kuvubisa neti njamu kati balize kukulemesa okaani muganda wange oba funa license funa cage funa neti ntuufu genda mu nyanja tewali akulemesa ate nekirala kigambibwa si basirikale abatwala byennyanja kati waliwo honorable agambye mbu kirungi ye agambye nti no mbu ekituufu omanyi bintu bya mbu nga tebulina bukakafu tosobola kubigenderako nnyo waliwo bye tugenda kunoonyereza ekyo tomukkiriza tugenda kunoonyereza naye waliwo nakalanga njagala nkole clarification nakalanga si detach ya FPU nakalanga is a police outpost police outpost febe tukwata abasibe mu mazzi tubatwala ku police fenga FPU magye tetulina mabuusu yaffe yakusibira basibe tubatwala ku police so nakalanga is a gazetted police post and it handles suspects lwaki nakalanga njagala kubagamba nti no edda twali tutwala basibe bonna Kampala road because Kampala road ye
ye station yokka ye kooti yokka ekkirizibwa kuwuliriza ku bintu bya nvubambi naye abakulembeze baffe bakaaba ne bagamba nedda tosobola kugera muntu mayuge ng'omutwala Kampala Road lwaki temusibira wano netukkiriza netuleeta kooti wano kumpi so bwe tutwala abantu Nakalama tuba Nakalanga wano kumpi tumalirize wano mayuge si kumutwala eri otunde ettaka ndogenda ku Buganda Road ekyabatunza ttaka mwali mutunda ttaka kugenda kwewoleza ku Buganda Road. Afande Sekolide Mkatala Mbeni Nzee Sikovya Kakuya Sangu ndi wano ndi mukazi kwegamba obulumi bwenina bw'abaana baife abavubi. Abaana baife abavubi muli kubagemera ku maadi mwabakuba mwabamena emigongo mwatwala abaana nga mubatulukwina nga mubasiga emikuba muti kubanga kaliko olunaku olundi lubagema abaana mu maadi omu nga n'omukulu aire wano bagema abaana bange babiri abamukwano gwange basatu n'agula capati n'isoda n'atwala abaisirikale bankuba bati twalete wano capati oyo omukazi oyo yali bwanamugongo nga mukazi yayenga muisirikale namukwati mama oli muzaire leka mpa abaana bano ekyokulya okuva ku njo mubataire gano mubakaliga emikuba mubasibire wakumanga muti baneno gavumenti ki eri okutulugunya abaana baifwe ekyokubiri bagema abaana bange babiri nga bayaganaku babagemerawo aye nabeneika amagulu nikugira ku miigo nansobola okutunda poloti yange nasaliraera ku nyumba nti natunda mitwala nange nunula abaana bange aye nga ndi mulema gavumenti kyeno tetusobola okuboneka nti tibakikola mu bwavu gaali bajje bawulana mugongo abandi baviira bonda gavumenti kyeno eri kutulugunya tuyirize enanga yaife tuvume mukene tubone obwavu onanga mubone namanya guliwera bano be babadde babuuziza ne way forward. Kambasabe kino ebintu by'ebyennyanja tebyetaaga kukwasa mutima byetaaga kutegeeragana ffenna tuli wano okutegeeragana nammwe. Ekisooka kituufu amagye gayingira mu nyanja 17 gayingira n'amaanyi mangi gaaliwo endowooza embogo zaaliwo naye omukulembeze wa ggwanga n'agenda nga akyusakyusa obukulembeze bwa abalwanisa endubambi kuva ku 2017 bwe twalina mulembe gwa Kano Kaija ne tuddamu ku mulembe gwa Kano Nwangaba then Kaija kati tuli ku mulembe gwa Kano Masi kati naye abantu boogedde bingi tubakuba embooko zikyaliwo tubakuba naye kyendagala kukakasa ntino yes embooko zaaliwo naye kati saawa yakakati omuvubi tetukyamukuba ate naffe tutambula nga tugamba abasirikale baffe tetukuba abo abavubi ne pulezidenti atugamba temukuba ki abavubi kati naye bwebanga oyogera ntino yes embooko zaaliwo edda naffe tukkiriza.